Breaking news amawulire agakagwawo ag'ennaku abayizi 6 okuva ku Buganda Royal bamaze okubanga bafa. Ebifaananyi ebyo nkakasa obirabyeko bw'obanga obadde otambulira ku mikutu egya social media. Abayizi 6 bafiiriddewo aba Buganda Royal Institute, abamanyi Buganda Royal Institute e Mengo eriraanye Muteesa One Royal University nga zino zonna institution za Kabaka. Buganda Royal esomesa diploma zokka paka kudda wansi ate nga Muteesa yenjawulo yokka eriwo abasinga obungi tebazaawula. Kati abayizi ba Buganda Royal aba essomero erimu bakedde ku makya ne bategeka beach party era babadde balina beach emu kwe bagenda. Kati amawulire gagenza okuvaayo nga bategese omukolo gwabwe bulungi nnyo, bakedde ku makya bambadde bavudde ku Buganda Royal Institute batambudde babadde bavuga nga avuga naye muyizi ndowooza nga bapangisiza emmotoka yaabwe babaddemu abantu 6. Emmotoka bagiyita Runioni abadde avuga naye abadde muyizi munnaabwe bavudde ku Buganda Royal ne basimbula nga balina beach emu gye bagenda okuba nga ate bakwasaganya ensonga za beach party. Kati babadde batuuka abwe bayita abamanyi Garuga Road ekkuba erigenda Garuga ekitundu bakiyita Musinde. Awo wennyini mu koona abadde avuga agezezaako okuyisa emmotoka ne bambalagana era bonna 6 tebawonye ababadde mu mmotoka eno, wabula abana bo bafiiriddewo, ababiri ne batwalibwa e Katabi mu ddwaliro at least babeere nga bafuna ku bujjanjabi, wabula bagenza okubanga babatuusa nabo bafiiriddewo nga bakatuuka mu ddwaliro. Bayitawo Musinde ku Garuga Road, wayitawo Katabi Town Council mu district y'e Wakiso eyabamanyi side zeeyo beach eziri side eyo. Kati beach emu ku ezo gye badde bagenda kubeera nga bategeka beach party, wabula tebasobodde kubanga batuuka. Amawulire gagenza okutuuka nga abaana 6 bafiiriddewo era bafiiridde mu kabenje ako kenkugambye ekyalo bakiyita Musinde ku luguudo olugenda Garuga Town Council bagiyita Katabi mu district ey'e Wakiso. Kyemmanyi abamanyiyo mutegeere koona lyenkugamba. Bano badde bagenda ku akabaga kaabwe kenkugambye bayita beach party era ku beach emu gye badde bagenda okubanga bagenda ogenda kubanga obifuna bino. Naye wano ku Red Zone TV tuba wakiri tukuwaako ebyo byetulooza nti weetaaga okubanga obimanyanga tebinaba kubanga ate bikusuba. Abayizi 6 bafudde era enfa yaabwe njagala kubanga njikunnyonnyola okusinziira ku babaddewo betwogeddeko nabo. Owa Toyota Runion abadde avuga abayizi bano nga naye abadde muyizi munnaabwe. Ebifaananyi saagala bikuwa kubanga biyinza otuleetera ate wano embeera etali nnungi nnyo. Ebifaananyi mbiyina n'obutambi naye engeri gye birabikamu bitiisa, tebasobola tukkiriza biteekawo wano, bijja kuleetamu embeera etali ya bulijjo ku channel eno. Okusinziira ku abaddewo abadde avuga Toyota Runion eno ebadde evuga abayizi 6 agenze mu mmotoka truck ebadde evuga ebintu bya stationary. Abadde alina truck gyayisa ne babeera nga ate bambalagana ate nga bayisiza mu koona ate nga ababaddewo bagamba nti avuga abadde ne fujjo lingi era kigambibwa okuba mbu alabika addaana anyweddemu n'ekkenge. Kati oba olina omuntu wo oba omuyizi wo oba kyaliwo nga naye abadde agenda ku beach party eno osobola omukyekingako kubanga bonna 6 ababaddemu bonna bafiiriddewo era poliisi olutuuse ne bagambirawo wano tewali muntu ayinza kubanga awona. Emmotoka nga bw'ogiraba ku screen yo abamu babajjeemu nga mirambo, abamu ne babajjamu nga bafunye bisago ne badde babatuusa mu ddwaliro. Eddwaliro batutemu babatutte Kisubi Hospital naye bagenza okubanga batuuse bafu. Omu afudde tannatuuka, omulala afudde amaze okubanga atuusibwa mu ddwaliro. Kati emmotoka eno ebadde eyisa eri namba UBH 582S. Emmotoka ebifaananyi bino mbiyina naye saagala bikuwa kubanga bijja kuba bituleetera wano embeera etali ya bulijjo, saagala kubanga mbikuwa. Ojja bisanga ku mutimbagano gwaffe ogwa Facebook ku Red Zone TV, ogenda bisangayo okuba eyo tusobola biteekayo. Kati driver abadde student nga bwe nkugambye eno emmotoka gy'abaddemu abamu badde bagiyita drone naye nga kika kya Toyota Runion abadde avuga banna abalala 5 nga naye wa 6 era abadde adduka ku sipiidi. Kati emmotoka gy'abadde ayisa nayo ebadde mu koona. Kati emmotoka ebadde fuso ng'etisse ebintu bya stationary, etisse ebintu nga kuliko ne soda era abayizi 4 nkugambye awo ne bafiirawo. Abafiiriddewo ne bategeerekeka, ababiri ne batwalibwa mu ddwaliro naye ng'era embeera mbi. Omu badde tebanaba kutuuka mu ddwaliro naye n'aba nga akutuka.
omulala adde bagezaako okubanga bamutuusa ng'obudde bukyali naye n'afiirawo. Kati amawulire genva okufuna wano galaga nti abakulu ku institute eya Buganda Royal boolekedde Mulago kubanga emirambo gye gitwaliddwa. Abatutte bakolako postmortem nga wobimanyi webitera okubeera nga bitambula. Amawulire genda kubanga ogawulira ne ku BBS kwegali by the way, naye nga wano ku Red Zone TV tugafunye. Saagala kuwa bifaananyi lwansonga bijja kuleeta embeera, naye nga jjukira bano abayizi nga tebannafa. Waliwo era amawulire mabegako agafuluma ng'era waliyo abayizi abalala abaafiira mu biiki emu. Agamawulire twaganoonya ne tuba nga tugabawaako ko bw'obanga obadde ogoberera emikutu gino nkakasa nga wagamanya. Kati bano badde bategese beach party era babadde bagenze ku beach emu side zeeyo eggaluga tebasobodde kubanga batuuka. Bafudde olwa abadde abavuga muyize munnaabwe embeera gy'abadde avugisa etabadde nyangu yadde akatono. Bafiiriddewo ng'amawulire bwenga kuwadde abaana bo bafiiriddewo. Njagala kubanga nfuna wano amannya gaabo abafudde naye sinaba kubanga ate nfuna amawulire ago mbulambalamba. Amannya gaabwe mbulambalamba, naye njagala okutegeeza nti ebifaananyi bye Mulago batutte Mulago babatutte Mulago kubeera nga ate babakolako postmortem. Abo abaana bonna abafudde kuba tewali n'omu awonyeewo. Age mawulire genjagala okuba nga nkuwa. Ndi wano noonya mannya g'abaana abafudde, so oyinza okuba oyina gw'omanyi, oyinza okuba oyina omuntu wo oba omuyizi wo nga tomanyi kigenda mu maaso. Kati njagala okuba nga nfuna amannya gaabwe naye nga wobimanyi ebyamawulire. Omuntu gwe njogedde naye abaddewo. Kyemanyi mujja gafuna amawulire ku medias endala, naye nga nkugambye ebifaananyi byo wano sijja bikuteerawo olw'embeera ezitali zimu, olw'ebyokwerinda basobola otukuba wano, basobola otuyisa obubi olw'ebifaananyi ebyo. Ate nga channel eyina byeyina okuweereza bingi, naye ekifaananyi kye nsobola okuwaako ebyo ebitonotono bye nsobodde okuwaako byo nsobola obbikuwa. So ge mawulire ago ge mbadde njagala okuwa. Waliwo abadde bambuuza nga togatuwadde. Mbadde saagala gaba walwa nsonga za bifaananyi bye nnina n'obutambi bugatambuliddeko, naye tewali kyakola kanga bawe mu ngeri eyo entonotono esoboka. Abayizi 6 aba Buganda Royal bafudde, abaana bafiiriddewo, 2 bafiiridde mu ddwaliro, babadde bagenda ku beach party. Ge mawulire genyinza okuba nga nkuwa oba kyekyo kyenyinza okuba nga ngoogerako. Weebale kubanga okyali ku Red Zone TV, naawe antaaginze ng'osaba nkuwa amawulire gano. Weebale kuba ng'olaga okufaayo n'okuba nti ate ogoberera omukutu guno tusobole okuba nga tukutuusaako amawulire. Siina kirala kyenyinza kwongerako kubanga nkugambye ebifaananyi ebimu bijja kuleeta obuzibu, kyovola sijja bikuwa n'obutambi. Naye genda ku Red Zone TV ku Facebook ogenda bisangayo breaking news. Amawulire ago gaakagwawo zibadde ssaawa nga 9 8 wegagwiriddewo abayizi we bafiiridde. Red Zone TV kwoli tuwuliziganye mu updates eziddako.